abantu bonna abadde abaffe kwe kukwata omusajja Honorable Bagola Emmanuel ababadde bonna badde ku saidi y'Amagoola bawone omusajja omulyako omukodo omukuusa omulyazaamanya lyazaamanyiza emyaka 15 ng'adda mu balimba bulimbi era abantu basanyusenye badde bavudde mu kulonda ne basaba ne badda mu kulonda nebyo byaffe ewaffe eno mu Busiro East esigadde enzenya z'Obuyuganda ekyebando nansana wakiso webale nnyo webalire ddala ku saidi yeeyo mpola mpola mu mbeera yonna webale nnyo webalire ddala wanji halo wanji salamu alaikum tudayi alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh oyogera ne mwebe bumba kaliye kawoko webale kuweereza bwana Kinobe amina wange omulimu ogwo nakugamba olaba otuuka ku mulimu n'akiika ekirimu naye mwezi ku mwezi oli w'amaanyi sse amina kakati kanjogere ku nsonga eno ku mawulire gano ngamba abavubuka bannaffe bannange balekerawo okutambula ekiro saawa kwati bakwata saawa 3 ne batandika obbayoola ekikwekweto paka kulonda kuggwa bano abavubuka tebabatendeka ku makalulu babatendeka kuyoola bantu emigwa gifuuse emigwa saawa 3 saawa 4 saawa 5 wadde luli wannangira nti ndimu olusezi nga Amina Entere so siri musezi Amina gy'abeera we wali abasezi bamugaana okuvoogerako najje n'abasiga akaziko naye nga ssebo ye embeera eri mu nsi buli wamu gye nabadde n'ekulu emasaka eyo nga era bagamba bannange saawa 3 leero mu byalo bayoola buli kalamu buli muvubuka tebamutaliza gwe n'omukadde bakuyitako era gwe Kinobe bw'oba okkirirawo wansi awo basobola okukuyitako wano ku Odi Kampala wano wansi kyogamba nti mukadde nnyo era bo bakulaba ng'omukadde kyokola oba otegeera naye abavubuka beegendereze bannange sebo ne wano mu Lubigi ne ku Kyeganda awo ekikubo kibi kizibu balakiri baleete tulakita esende mukku naye ne buno obunnya bwe bayoolamu ettaka ssebo nali nasiima naye ate kati babuzirukula ate ettaka ne baliteeka ku puvumenti waggulu kati enkuba ate bwetonya ate ne liddayo kale nekyo ekintu singa bakitutereereza kantumire abasukkulumu bonna kwebalise bakuwuliriza ne Amina Entere abasozi bamukangakanga ayita mu biseera ate bwajja n'asiisiriza akaziko naye ffe tubimanyi ekasoolijjo n'alunatwa abasukkulumu bonna bannantebe bonna bakuwuliriza sse amina webale nnyo webalire ddala ssebo ndi mukulu nzira kwani taata nzira kwani ssebo okeera okumpisaamu eggaali ssebo abasirikale bampitako olw'ensonga nfaana n'abakulu nze omwana owa 1997 twala eri uwanji salamu alaikum wa barakatuh waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh omwana ngamye omuntu mukulu sebo Kinobe wanji sebo ndasooka okwebaza amaanyi g'olina mwende puroguramu enjogeza amazima amina nabadde mu kuziika Kanoni Gomba n'oliso Wakyagulanyi eyo waggulu Kanoni ngenza okuziika omuntu w'amasimu eyatufaako nengenda okugaga obubuzi oli abantu simugempulya ku paalo ningamba Kinobe amaanyi gano gonna wagenda gunda buki eyakuleetera amaanyi gafuna ya Allah nenge sooka okubaza nabale nnyo okupaala efemba nange eryaddala amina ate n'abantu nga bennakabugome bale nnyo bambi ekyalo kyenakabugo okuwuliriza paala efemba andiyaka enakabugome bale nnyo bereddala nzikiriza kubanga tuliyadde mu kusirika sirina nnyo mawulire g'amaanyi nja kubuuzaako omwogezi wa poliisi Kampala n'emiriraano Kikawala mukyala mulungi nnyo ku nsonga z'ebyokwerinda obyogerera waliwo Alani ebigonda zena g'okukamera kamera zabwerere mugende mukebere babbiruko masimu busawo mugende naggulu Alani gyali bwerere waliwo yakebera kamera wangi yakebera kamera okola kitaata Alani yakebera kamera Alani yatula ku kamera enaggulu
era abeerako n'agenda 14 n'agenda Olima n'agenda Russia n'agenda wa era yagenda tuyaba mu kalulu obukyagalo obutabawo bwonna kamera weeziri ekirala nansende DPC tugundane ali abagulu CPS mu Kampala basajja mulungi nnyo mu nsonga z'ebyokwerinda n'omwami Osika Musime Kolodi Kampala nebalize nnyo oyo mukodde wange nnyo Osika Musime kajja mulungi kale webali nnyo ddala baba oyo no oba weddira ki baba kale You're in the mix. Mawulire ku mawulire ebyafaayo all day long okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo yo wino Munamasaka Yusufu Muhammad Kinobe This your boy, right? Umuzirandiga Yewunyisa ali ku Pale FM ali kukula ly'omuntu wa bulijjo ogamba otya munnanga okyaliyo tukyali fena tukyatambulira ddala omaze okumpa ku mawulire omaze okumpa agago kati nange kankuwe agange mpola mu mbeera yonna ne bannafe aba Khulafa Islamic SS Ndejje Khulafa Islamic Secondary School Ndejje Lubugumu somero lyadde ne boarding lisomesa eddiini n'ebyensi tuwandiisa abayizi ku one A level somero lya secondary idadi ne thanawi abasomesa we bali bulungi ddala ku sayidi zombi era ne center number zombi weziri kubira Sheikh Ismail Njuki ku 0702 88 3108 oba 0702 65 0708 leeta ku Khulafa omwana wo Khulafa oganyulwe ku nsi ne ku nkomerero alhamdulillah ngenze maaso kakati mu Uganda omaze okulaba nti obimpa wakati nga twolekera akalulu lunaku olwokuna ali ku Pale FM tugenda kulaba nti Uganda fena tuserengeta abamu bagenda kulaba nti munange bambuka wambusi abamu bajja kutambuza bigere abamu bajja kulinnya mamotoka abamu bajja kubavugamu waliwo Honorable yagamba nti ab'Emityana yabavuga ne mu motoka ye n'abakima gye bali n'abateekawo bonna byonna byakulonda ne batamuwa yakakana afunyeewo kamu nga yavuga abantu be mikwano gye beesiga ennyo naddala abakyala tebamukombya kalulu ali ku Pale FM lunaku lwakuna nsale lwe tusalawo ani Jeno Museveni asigalako Jeno Museveni anasigalako oba anaddako wabbali Kyagulanyi n'afuga oba ne Kyagulanyi tayitamu nandala najja n'akulembera oba Mugisha muntu oba ni yenna mu mbeera yonna nayo yekka amanyani agenda okukulembera ali waggulu ye Mukama Katonda yekka ffenna tuli wano tumala biseera tuli mu kwetala abalala bagendako eno nalabeko Jeno Museveni ejjo twabaddeko naye wali emakindye Bobi Wine ngali ku simu akuba ayala mafabi naye yafunyeeko ne kutiya gas mpola wabula Mukama Katonda yamanyi saagala okyerabire yekka era agenda kuyisaawo omuntu ogwo omu oba batya mu mbeera yonna omuntu omu yajja okulayira mu mbeera yonna omaze okulaba nti bitegeera ebyo wakati nga nayiseeko abaana b'ekatwe nabadde ndudde okugitako nabadde nva ku radio ya Jeno Museveni kuba Kyagulanyi lero yabadde awo muddemu nga kagendeko kujja Jeno Museveni nabadde nva ku ya Jeno Museveni nempita eno Makindye ku barakisi ne tujjawo ekibuyi Allah benda wala fulaga ku miti ku bizimbe zaagala kusinga waya z'amasannyalaze genda wano katu wano waliwo wano katu nga ku ebatunda zifiriji wonna Serengeta jangu sawa ya Queen wonna we batunda obugali wonna salamu genda mpaka nga ku flyover wansi yonna kati kyamirawo ku branch nga kogende ku lubiri ku muzikiti awo ku lubiri genda wonna fulaga genda oyiteyo bizo gamba kino basa genda oyiteyo genda paka lumalako olubiri Serengeta ate ogende wano kusomera tawhidi awo mu Basumali awo wonna nagambye baana mmwe tugende maaso mu Afrika obwonkenke oluvannyuma lw'abasajja aba America
ogenda munda mu ggwanga era Venezuela nkikuddiramu ne bakwata Maduro Nicolas ne bamuvayo nga bavuba ekyennyanja oba nga bavuba engege ne batwala omusajja bagenda okuzuka ku makya okusala subuhi abamu bagenda kusabako mu kyaki anti yali weekend lwa mukaaga era basaba ne ku lwomukaaga ali ku Pal FM abamu bagenda abamu ku birthday abamu nga bakyebase babagamba omukulembeze wamwe mu ggwanga tali mu nti abange yagenzeko mu lukiiko nti nedda Amerika yamututte wa Venezuela. Kakati mu Afrika eno mulimu gaba buguma abakulembeze manyi wenjogera ku Afrika mwenna nga obwongo ate mu buteeka wano nze Afrika yonna abakulembeze naddala abakulembeze abamu katojja kasanga mu Afrika abamu bali mu bululu abamu bagamba muluddeko ebbanga ddene gendako munda mu ggwanga erya Rwanda gendako munda mu ggwanga erya Congo Tshisekedi naye bagamba nti kakati naye aluddeko ew'omusajja wano muna Kenya William Ruto muganda wange ampuliriza bagamba tukulembedde bubi todda kisanja kijja bubunkenke weebuli bamulopalopa dda mu basajja abazungu gendako munda mu ggwanga erya Tanzania Samia Hassan Suluhu ayina emisango gy'okuwa abantu abaali beekalakaasa ali ku Pal FM kwegamba bonna tebategedde bapobia family yonna muganda wange ali ku Pal FM genda munda mu ggwanga Nigeria Tinubu naye bagamba alina akakwata akamuliko mpola mu mbeera yonna kati era yagala nkolene ku Uganda sijja ali ku Pal FM ali kukula ly'omuntu wa bulijjo muganda wange ampuliriza yembeera Afrika bunkenke kakati ampuliriza wakati nga tugenzeeko era munda mu ggwanga erya Venezuela bajenerali balamba bajeno abaali bavunaanyizibwa ku kuuma omukulembeze yali pulezidenti w'eggwanga erya Venezuela Maduro Nicolas bano bagobeddwa pulezidenti omujja omukyala munnanga mpisa yabagobye Geneva Makano Tabata ono yabadde komanda wa presidential Honor Guard bamugambye waliriddawa nga abakulu batwala omukulu bamuvubanga ekyennyanja waliriddawa genda bamugobye ono bamugambye wumulamu nambeemu w'eggwanga ne bamutwala we batyo yadde nga kigambibwa nti waliwo abaali enguzi ndala ku bakusirikale abaali bateeredde okulaba nti munange bakuuma omukulembeze w'eggwanga wakaseera ako abaali balina okuba ku duty kaseera ako kigambibwa nti baalya enguzi jjukira noono pilot gwe bagezaako okuwa enguzi nga bagamba avuge Maduro naye yabaddemu naye yabaddewo mpolampola mu mbeera yonna bakyamunoonyerezaako mu ngeri emu oba endala wakati nga Maduro Nicolas yagenzeeko mu kooti wabula emisango egyamusomeddwa yabagambye mundeke sigimanyi munnesonyiwa emisango gye muŋŋamba sigimanyi era nkyali pulezidenti wa ggwanga lya Venezuela nze mukulembeze ne pulezidenti kyaliko organizinga agamba omukulembeze waffe wakati nga Amerika evudde etegeeza egamba nti eyagala 50% ku mafuta gammwe saakikugamba Amerika tagenda waatafuna kyova olabanga amawanga mangi mu Afrika abasinga bakaaba nti bannange Pobbi yatukulembedde nnyo bannange ab'e Tanzania tufa nnyo omukyala yatubbye obululu bannange Amerika okujja afunirawa wangi Amerika ajja mu ggwanga lyabayambeko afunirewa Amerika tajja waatafuna at least omusuubiza that is America kati yagenze munda mu ggwanga lya Venezuela nakigambako emabega ebyafaayo edda nti bano basajja b'Amerika baali batunda amafuta bebaali ampuliza batunda amafuta munda mu ggwanga lya Venezuela gavumenti wejja ekyuka ne zibagamba nti kakati bannange tufunye ssente n'obusobozi obusobola okutereka amafuta n'okugasima n'okugaweesa byonna kati mutusuubuleko amawanga mangi gadduka mu Venezuela ne gagenda omwali amawanga gadduka mwali eggwanga erya America superpower bagamba nze superpower ate nji gyensuubule kumwe America neetema kyofuula nga Trump yagamba amafuta gaffe batubba amafuta yageddiza 50% era agamba yagenda okutunda abaweeku nga wekyali edda kyakomyewo America kakati muganda wange ampuliza ali ku Pal FM waliwo akazinga akali ku bunkenke ampuliriza akali ku bunkenke kano kamugamba ssebo togenda naffe kututwala wakati nga yawoninga Mexico nawoninga Cuba n'amawanga amalala
wakati nga ne Iran naye omunnange ampuliza eriko bunkenke kakati Denmark evudde etegeeza omusajja America emugamba nti ssebo togenda kutwala Greenland omusajja ayagala Greenland naye kulaba nti agitwala Denmark yegirondoola oba eringa yegigamba nti kati gye beebuuzaako kana akazinga kaliko abantu abaafunamu kana akazinga 80% abantu abakaliko baafunamu baziwenja Greenland bayina nnyo batunda nnyo bayina ingeri gye beetolodde amazzi bayina nnyo batunda nnyo ebyennyanja bavuba nnyo minerals n'ebirala bingi naye ng'okusinga byennyanja bebadiringiramu ennyo nnyini ddala mu mbeera yonna kakati waliwo amawanga ono omukulu ensonga tuginoonya obadde tuginoonya lwaki ayagala nnyo Greenland yakitegedde nti omusajja omurasha gyali n'omusajja omuchina gyebali ono agamba kijja kunteeka nnyo ku bunkenke olw'ebikolwa byange ebibi ebikyamu byenkola ate nkere ku makyandeko omusajja omurasha n'omusajja omuchina babere wali kazinga babere wali ku Greenland kijja kubanguyira nnyo okunkuba nzijukira abasajja abarasha bye baakwata ebyokulanyisa ne beetwala munda mu ggwanga erya Cuba ne bateekayo zi nuclear ne bagamba America ddamu wogane America n'esirikako akatonotono n'ekendeeza ku mampaati kati Trump akimanyi abange ono alina mission yakuzza amawanga gonna agateekeddwa okudda mu mikono gya America omusajja Trump mission nagamba buli mukulembeze wa America bamuwa mission nti kati ogenda tuttira gundi ogenda tukubira gundi bani abatta ba Gaddafi noonya Obama banoonye bani abatta Saddam Hussein Bush banoonye bani abakuba General Qasim Soleimani munda mu ggwanga erya Iran okuvaako Iran ne bakolawo enkolagana ne bagisayirawo ddala yali Donald Trump mu kisanja kye ekyasooka kakati ku luno beetaagaani Ayatollah Ali Khamenei y'omu ku basajja abali ku list bagamba olina okuvaawo ng'ofudde ne mission endala amawanga gaffe agaatwalibwa abasajja bagenzi bagasensera abasajja abarasha n'abasajja abachina gazze Trump gali mukuzi Trump ali mukugazza buli gwanga kobe Uganda nga wali wansi wa musajja mu America nga weewaggula n'ogenda banange Uganda America egenda kuzza mikono gyayo mission z'abasajja b'America kukwata amawanga gonna agaali wansi waabwe nga geewaggula nga waliwo geewaggula ku America abasajja bagazzaayo South Korea weteeketeeke remember South Korea ne North Korea egyetaaga eno baagirwanirako wali mu Sematalo jukira ne Sematalo namba 2 nga bakutte jjajja wa Kim Jong Un bamugamba genda tulwane nga Russia emugamba tulwane tukube Germany tugenda kuwa Korean Republic yo nogitwale omusajja n'akuba enkebete bakuba omusajja omujamani paka mu Berlin omusajja abagamba bannange barasha mu mpe byange bamuwa Korean Republic America egamba nange sebo nwanye nze sebo Korea yonna mugitwale bakubire mundu awo kakati America neetwalako South Korea Russia ne jjajja wa Kim ne batwala North Korea era babagamba lulibolo muri za kazinga kaffe North Korea agamba wali wange America egamba nange wange genda kazinga ka Taiwan ne America ekeetaaga teeka wabiri ejja kukatwala akazinga ekaagala aka Taiwan Japan America ebaagala America ebaagala wabula ekyenkizo kyatidde buno obusajja buna mu nsi yonna obusajja buna bumufuukidde ekizibu wabula bugenza okukya nga tuli mu bunkenke ng'emmeri y'omusajja omurasha emmeri ey'omusajja omurasha bassebo ne bannyabo America yagiwambye America kiki kyayagala America ayagala ki emmeri Russia agiteekako ne submarine Russia agiteekako n'emmeri endala abagamba mugenda mu Venezuela mugenda kuyisa ku mazzi awo wabula ono omuyaaye mumanyi ziwerekere omusajja yagitutte ekiwandiiko kifulumye nga Russia etegeeza America emugamba nti bannange temmeri yange n'abantu abagirika abasajja bange abasajja abarasha
n'abagiriko bonna bate bugenze okukyali ku Pal FM omusajja emmeeri yagitutte Tim Bricks emmeeri ya Russia America egamba nti nayo tekkirizibwa kuyita wano lwakuba naye awamba akimanyi ekisobola okuddirira ali ku Pal FM ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo olunaku kino nno tiimu America omanyi abamu temwagala kubiwulira tiimu America ayagala nnyo oli ayogere ku America agisuuta aleko ogera kibi ne tiimu Russia kyekimu ffe tubikuwanga webiri tiimu America newookunya ennyo ennyindo ogireeta omusaayi ensonga ey'okubiri omuntu omusirise naye ng'omanyi kyasobola okukola omugendanga mpola Russia China Iran North Korea emmeeri bagitutte era tewali kyamaanyi nnyo kiyakoze nabadde awo ejjo nga twogera ne bannaffe tukola ebintu bino ne mbagamba era ne tugamba ddala kituufu ono omusajja ke banaasituka eno statement yafuluma dda nga Russia agifulumya Russia agamba nti nze wemba nnumba omunene munnange simukuba masasi simusindikira drone mukuba nuclear te owa 2028 owa 2027 owa 23 tiimu America oba 2 emeka oba bbanga ki bajja kubakuba era enkuba gye banaakuba America nkukakasa ejja kukakkana teekawaaga bano nabo baali mu kuzannya nabo balina byalina ye super power obusobozi abutulazeeko nti abulina obusobola okukuuma byalina but bano abasajja nabo kye babala era waliwo omukulu yabadde munda mu Washington DC nga yogera ategeeza agamba naye gwe tusojja abatavaamu kintu babaaki betusojja abatavaamu mwasi abange babaaki nga bagamba Trump agende mpola naye nga America ye mu kulabisa mu kubaswaza mu kubaanika y'omulimu agukoze yagukoze n'emmeeri ya munnammwe omusajja omurasha omusajja agirina yagirina mu full control abagamba nti nze njirina saidi zeeno katale ku Pal FM we binaggwera awo nze naawe gye binaggwera ffenna tewali amanyi Mukama Katonda yasinga okumanya tugendeko mu Middle East ampuliriza ali ku Pal FM tugendeko munda mu ggwanga erya Isirairi ew'omusajja Benjamin Netanyahu waliwa kasooke nkuba naffe aba Royal Healers kubanga bino wembitandika tujja kakana tuvuddewo bubi nnyo nga essaawa zikoonyeemu nga sinabako ate kusoma bye bakama bange gwatawanyiza obulwadde wa Arusaz nga tonnya ku majaani ga azima oba hayat nga tonna kulaba nti munnanga oganywako toddamu kukaaba Arusaz toddamu kukaaba prostate ayina yenna afuyisa ng'olumizibwa ng'ofuyisa ng'ojula nakwata wano kameeme ng'ofuyisa osooka nakwekwata ku payipo ng'ofuyisa susa osindika musindike nnyo olindamu eddakiika nnamba nga tannaba kulaba nti munnanga afulumayo olina obuzibu genda ogula majaani ga azima oba majaani ga hayati bagambe njagala hayati njagala azima ali ku Pal FM genda bakujjanja babalina Arusaz magulu gannuma mugongo kiwato byonna bikuluma olina kamunguluze tolina appetite genda bakuwa amajani munnanga oganyweko walina sukali olina pressure genda bakujjanja be olina ebizimba ani yabagamba nti ani yawonera ddala abalina ebizimba binene oba ebizimba bitono byonna babajjanja balese omubisi gwe bayita ogwa Royal Honey guno omubisi ampuliza onuuna munuune ebisigadde n'obireka nuuna mubisi ebisigadde obireke teeka ku jjiiko saku ngalo onuune teeka ku mugaati olye eddakiika wayita 3 zokka oba eddakiika 4 ali ku Pal FM gwojja okuŋŋamba abakakozesezzaako bwe bajulira era abaana bakatumya abaana batumya akabisi ka Royal Honey gwe tuukawo newootamubuuza talina buzibu mugambe
hello nti hello Royal Honey ebbeeyi ajja gigamba ate ensaamusaamu ddala g'ogenda onuune balekerawo okunyooma musajja munnange kaabasajja bokka balekerawo okukunyooma ate gwe omusajja agamba nti nze munnange nafuuka sekimpi era bannyoma bangaya toddamu nawe kukaba ono eddagala lyakuwa Royal Healers amala kuligezesa era bulijjo taliteeka katale yalitadde katale yagambye kati likola mwe basayizi genda naye agamba yeetaaga bugumiikiriza apapa nti sayizi mu nnaku 2-3 gwe tojja weetaaga obugumiikiriza okitegedde era bagamba nammwe abeetaaga ebirungo by'okukyayi kwata bukwasi 15 bakuwa eccupa ennene ey'ebirungo by'okukyayi wootuukawo omugambe ebirungo by'okukyayi akugambe nti kino olekerawo okunywa ebintu munange bikubiddwa mu byuma ebinaakulwaza ali ku Paro FM tugenze munda mu ggwanga erya Iran bali wano ku Namirembe Road aba Royal Healers ku mafuta ga Rubis Kazembe Kavulokano Bus Park duuka namba 314 kuba kusimu 0749 96 1409 oba 0749 961409 bebannaffe aba Royal Healers mpola ne delivery zikolebwa tugenze munda mu ggwanga amawanga ga Middle East omusajja Benjamin Netanyahu wakati nga abuzaabuza Iran egenda kukubwa bo bakyogera enkya n'eggulu nti baagala kukuba ggwanga lya Iran tebajja kukivaako bano babiri buli omu ebyokulwanyisa abirina saagala ogaye muntu n'omu bonna babirina omuntu asindika ebikompola nga America yakuwa mwabiraba America yakwata third defense systems eza third neziteeka munda mu ggwanga erya Isirayiri Iran we yasindika okuba third zagenda okusituka wezityo okuzuukuka ng'abaana baakubye ebitebe bya Mossad ne basement ez'enjawulo nga ne drone ezimu ne missile ziri mu kukomawo zidda ku butaka third ne zizuukuka bana abasajja baazisanyalaza era bye byatwala Benjamin munda mu ggwanga eri Amerika amugamba bannange taata third ze twali twewanyisa bannange abasajja baazisumagiza ne baziyitako abange tugenda kola tutya baamuwa ebirala Amerika yagalagaana Iran ne Isirayiri balina okuddamu balwane gwe tolengera zino entalo z'olengera mu Saudi Arabia ne wano mu Yemen ne UAE beetonda enkya ne baddamu ne balwana ezo bali mu kiguumaaza omusajja Omuyisirayiri yakutya nekkubo n'agendako ku bwengula bw'eggwanga erya Iraq bali mu kubala bakuba batya eggwanga erya Iran remember enkuba gye balina okukuba mu Iran bwe baba bakugikuba kati bategedde nti gwe balumba si munafu tebalina kuddamu kuswala kati ennumba erina kuba yanjawulo nnyo operation erina okuba yanjawulo nnyo ey'aba Iran operation True Promise 3 yaggwa kati operation True Promise 4 bo bagamba eno oba ensi ekoma ekome walengedde ebyokulwanyisa by'omusajja Omurussia n'omusajja Omuchina nga byesogga eggwanga erya Iran walengedde basirikale b'eggwanga erya Iran nga bagenda mu mawanga ag'enjawulo bagamba bannange era Ayatollah ategeeza bano abagwira abagenda okukuba ebiryo nti bannange owonti omunafu kwate ekkubo osooka ove munda mu ggwanga erya Iran wakati nga abantu bakyekalakaasa naye nga ategeddeko nti ebitundu ebimu batandise okutuula wansi kana akasajja Ayatollah kalina omutima kana akasajja kalina omutima kabagambye mmwe kakati mmwe gwe muliko temumumanyi nalengeddeko ekiziyiza okwekalakaasa nga kibasumagiza oba byavudde mu China bye yaleese mukka gonywa tiyagaasi n'akubalagala tiyagaasi omu eyalengeddwako wabula kigambibwa nti babadde bamugezesa we banagenda ne mu Isirayiri nga bagenza okuba kajja genderamu we bamukuba omukka guti ne bagukuba ampuliriza ali ku Paro FM kasumagiza era twalengeddeko ambulance nyingi nnyo mu Teherani nga zigenda zijjawo abantu ababyanguya ne bagamba egyo mirambo tegyabadde mirambo babadde babakubya sumagiza gwe babakuba bakuteekako kintu kiringa batuni ne masanyalazi ne ogwa wansi bano bakuba mukka n'osumagira ogenda okudda engulu ng'oli mukomera
ogenda okudda engulu Irani, ogenda okudda engulu ng'oli mu kkomera. Ayatullah yabagamba muŋŋende empola, munkwate empola, saagala kusindika basirikale bange ku nguudo. Abeekalakaasi ne bagaana. Ono omusajja yabasindiseeyo, omukka ogubalagala guyita ogubalagala, bano gubasumagiza busumagiza ne babayoolawo, olowooza bafu nti batwala mu ddwaliro, basibira mu kkomera. Ogenda okudda engulu bati mpola mpola nti wataayo oli mayiga wa mitayimbwa. Natuuse nti eno nakomye kulabanga ndi ku street y'e Kamuukya. Irani kati abamu agenda abazikiriza, abamu agenda abakkakkanya, naye nga sigambye nti okwekalakaasa kwaweddeyo. Eno baagala kukozesa chance eno abasajja baani? Abasajja Abayisirayiri bakuba omusajja Omuyiraani. Nkikuddiramu nti kasita bateeka Irani wansi, Middle East yonna ewedde. Kasita Irani resistinga n'eremerawo kubanga yeekwatiridde. Irani yeekwatiridde Middle East. Ayatollah Ali Khamenei era abagamba nti baana bange twalengera Nasrallah Qasim Nasrallah wali mu Lebanon nga bategeeza bagamba nti baana bange mulwane, yeffe tukyakwatiriddeko. Obubinja bulinga abasajja aba BRICS kye bukola nabo busirise. Era twalengedde komiti ku lunaku lwabadde lwa Mande, abasajja Isirayiri yetulegamba lwaki bano tubakuba nga tebatuddiza babalaka ki? Lwaki sikoma wano? Programu eno akyagyetaaga ogendagenda ku PAL mu programu zaffe ku YouTube otekemu PAL FM News ku mukutu gwa YouTube PAL FM News byonna byonako ne programu zaffe zange zonna enkadde zonna zoyagala goteeka mu buteesi PAL FM News ojja kulaba nti ate nno munnange ogiraba mu mbeera yonna ali ku PAL FM mu ngeri emu oba endala. Kakwasi bannange ab'omukeeze tuli omukeeze ate basobole okulaba nti ate bakwongerayo empya eziri wano mu studio nga bakwongerayo mpolampola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala. Abantu bano bansanyusa bannange. Kooti nakatu kyagirinze. Kooti yaki batugambye tubeere buli ndala ku mail. Tukyalinze tubeerewo munnange. Okimanyi pressure tugenda gibeera mpaka 15 kubanga bannayuganda wakyaliyo omusango egitanasalibwa. Makindi esaidi eriya ku nsonga za meya Mulyannyama tebinagiribwa. Tubaawo mu 13-14 kyokanga amazima bagamanyi muliddeko ekyokukola bakimanyi babenyini babimanyi. Yes, ne mawulire bagamba nti ne Ssennyonyi Joel social media bitambula social media nti naye munnange era bagamba nti Simon byabaka mu mulamuzi ku luno atukoza atya era ekintu nga vibe aleese ate ndalamuko Simon byabakama yabirimu anti munnange yagamba ati kati gwe tukugjeeyo buli omagume munne. Omulamuzi Simon Gwenyi byabakama talina buzibu. Alina buzibu yoli yatulabula nti akalu kagenda kubeera silent. Werabidde oli kyali wange embo kyali wa mumbejja. Amtegedde atakwata kasimu Nobat nze Nobat yawe mukubira akwata ogwasembayo teyakwata. Kitegeeza olondoola nnyo ensonga. Mbeerawo diro atakwata nasembayo mukubira teyasobola kwata. Yatugamba akalu kagenda kubeera silent. mungeri olaba bino inakyo kyojjukira kyotona mabega ngamba abadde esimu emuli wano kasito gonkenke mwe buli mu Afrika ngabbe bitabuse butabuse ebo abakulembeze ba Afrika eno amambuka gago nani yasindise eri message abantu bali ko eriwa message omukulu giyalabi simanyi ze nabadde njiri babyange oba yesindikidde nakyo kisoboka kuba buli kimu akirina omanze kambate tujatandikirawo inshallah mukama katonda bankumira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sweetheart wanje ngokedde sweet wanje takali affe eri egindi olaba